So ekintu ekirina okudrawinga ennyo closer ku muntu alina kuba Katonda. Bw'olaba Katonda gw'alina, kubanga omuntu alina Katonda musumba kyangu okwagala, kubanga abasajja Katonda aba instructinga mu Ephesians 5 okwagala abakyala babwe nga bw'ayagala ekkanisa. Kati teri musajja ayinza kwagala nga Kristo bw'ayagala ekkanisa nga tamanyi Kristo. Era nga tamanyi Kristo bw'ayagala kkanisa. Kristo tamumanyi, because oba tomanyi Kristo ne kanisa togimanyi, so tosobola kurelatinga relationship yo oba love yo ku ya Kristo. N'omukyala atamanyi Katonda bw'aba Katonda atugamba tugondere abaami baffe ng'ekkanisa bw'egondera Kristo. Kati omuntu atamanyi kanisa, atali mulokole era atamanyi Kristo, ekifaananyi ky'okugonda akijjawa? Anaagonda atya ng'omukyala abeere mu kifaananyi ky'ekkanisa bw'egondera Kristo nga tamanyi kanisa na Kristo kye ki?